wetusaba wetutenda Adamu wetusaba oh wetutenda Adamu wetusaba wetutenda Adamu wetusaba oh wetutenda Adamu wetusaba Adamu wetusaba oh wetusaba Adamu wetusaba Adamu wetusaba oh wetusaba Adamu wetusaba wetusaba mukama ulira Sarabashendana wetusaba oh wetusaba oh wetusaba mukama ulira 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 wetusinza mukama ulira wetusinza mukama ulira wetutenda mukama ulira wetutenda mukama ulira wetuyimba mukama ulira wetuyimba mukama ulira
akwenkana gwe Katonda waffe, tewali akwenkana gwe Yesu. Tukuwa ekitiibwa gwe Kabaka, tukwebaza olw'okubeerawo wano, tukwebaza olw'Omwoyo Omutukuvu Mukama ali wakati waffe. Mukama Katonda waffe, Mukama tukwebaza olw'obulungi bwo, olw'ekisa kyo, olw'amaanyi go, olw'omusaayi gwo Mukama ogwatunaaza Mukama, watujja mu bubi Mukama n'otufuula abatuukirivu Mukama. Tusobola okuyingira Mukama mu maaso go ng'abaana Mukama, kubanga gwe watugula n'omusaayi gwo Mukama. Tukwebaza olw'amaanyi agakola ffe. O Mukama otenderezebwe, Mukama oweebwa ekitiibwa. Osaanidde, osaanidde Kabaka, osaanidde Katonda waffe, osaanidde Mukama Katonda waffe. Otenderezebwe Kabaka, otenderezebwe gwe Katonda w'eggulu n'ensi. Ogulumizibwe Mukama. O Mukama oli w'amaanyi. Osaanidde Yesu omulungi. Mukama oli w'amaanyi. Ekitiibwa kikyo obuyinza bubwo Mukama. Tewali akwenkana Yesu. Hallelujah. Weebale Yesu. Hallelujah. Osaanidde. Hallelujah. Hallelujah. Osaanidde Yesu. Hallelujah. Tugende mu maaso n'okwebaza Mukama olw'okutukuuma ffenna. Yes, tubaddewo n'ebyokusoomozebwa. Lockdown yafuuka lockdown, emirimu n'ebirala byonna ebibaddewo, naye Mukama atukuumye. Mukama tatulese kubeera nga tetulina kyakulya. Mukama atukuumye. Abamu bafunyemu ebinene, embeera zakyuka dda, naye Mukama n'abagulirawo enzigi ennene. Twebaze Mukama kubanga oyo atukuma. Bayibuli egamba mu ye in him we live, in him we move, in him we have our being. Tufuna obuwanguzi mu ye Mukama. So katwebaze Mukama. Mukama tukwebaza Katonda waffe. Weebale Mukama, otukuumye ne famire zaffe, otukuumye Mukama nga tetumanyi kyakola. Mukama bwe twali nga tubuliddwa, gwe wagulawo enzigi Mukama, enzigi ez'amaanyi Mukama. Tulabye obulungi bwo, tulabye okubeerawo kwo Mukama, tulabye ng'otulwanira, ng'olwanyisa abalabe baffe, bw'otukoledde ebirungi, otukoledde ebirungi Mukama. Tukuwa ekitiibwa Mukama. O Mukama Yesu, tukwebaza, tukusinza. Ekitiibwa n'ettendo bikuddire. O Mukama Katonda, tewali akwenkana, tewali akwenkana Yesu. Otenderezebwe Yesu, otenderezebwe Yesu, otenderezebwe Yesu, otenderezebwe Yesu. Yesu. Katujjukire bannaffe abayita mu mbeera ezitali ez'enjawulo. Waliwo abamu bafiiriddwa, waliwo Luganda Dennis yafiirwa, twakafuna amawulire n'Oluganda Paulo yafiiriddwa nyazaala we. Tusabe Katonda abagumye, abanyige ebiwundu, ate okufiirwa ebambaga ng'ekuguddeko nga teweetegese. Katonda abayambeko n'okutegeka ebyokuziika byonna ebyetaagisa. N'abo abanyigirizibwa Mukama abawonye, abalwadde muffe Mukama abakwatiko n'omukono gwe ogw'amaanyi. Amina. Abantu abamu ng'emitima ginyolwa, emitima gikyaluma. Mukama Katonda gwe Katonda anyiga ebiwundu, gwe Katonda akafutima. Mukama Katonda nga batadde Mukama bakwate, Mukama banyige, Mukama gulawo enzigi, bafune comfort, obagabira ekisa kye beetaaga, obagabirire amaanyi ge beetaaga, obagabirire Mukama Katonda waffe. Obasibe ebigambo olw'emiggo egyakubibwa Mukama Katonda waffe. Ffe tuwonyezebwa Mukama Katonda wange. Mukama tusaba omukono gwo ogw'amaanyi gubakwateko Mukama Katonda wange, gukwate ku bakadde muffe Mukama nga bamulumizibwa mu magumba Mukama, abaluma emitwe, abaluma emigongo Mukama Katonda wange, n'ebirwadde ne COVID-19 Mukama gwe tebisi binene ku ggwe, osobola obbiwonya Mukama, mu linnya erya Yesu Kristo. Amina.
Haleluya. Katwongere okusabira ekkanisa yaffe GFM. Twebaza Mukama byatukoledde naye tumanyi Katonda atutwala wala. Tweyongere okuyimirira awo Katonda waatuyise okubeera. Tumukkirize nti nno n'ebizimbe bigenda kuzimbibwa, ti n'abantu bagenda kulokoka, n'ekkanisa yagenda kujjula, ne byonna ebitaagisibwa mu kyaki Katonda agenda bireeta. Amasannyalaze bino nti gavuddeko gagenza, ate tetulina kyakola, byonna tujja kufumanga bufumi mu linnya erya Yesu Kristo. Mukama tukwebaza olw'ekkanisa yo. Bayibuli egamba ojja kuzimba ekkanisa yo and the gates of hell shall prevail against it. Mukama Katonda ffe kuuma ekkanisa yo. Sustain your church, oh God. Oh God, Mukama kulawo enzigi we tutamanyi Mukama nti byose ekkanisa Mukama kuuma abantu Mukama. Leka tulabe obulungi bw'Omukama Katonda ffe. Katulabe Mukama Katonda ekkanisa ekula nga n'abantu nga naffe tukula Mukama mu ngeri ezitali zimu Mukama Katonda nga n'emirimu gyaffe gikula Mukama mu kkanisa eno Mukama. Mukama tukukkiriza nti gwe watandika omulimu guno ate gwe yagutandika Mukama osobola oguwanirira era osobola ogutuuseyo Mukama gy'oyagala gubeere Mukama. Mukama oli mulungi, Mukama obadde wa kisa era ekisa kyo Mukama kakyongedde okulabisibwa eri abasumba baffe, eri leadership yonna, eri abadinkoni Mukama Katonda wange, bonna abakulembera ekkanisa Mukama Katonda wange. Katulabe ku bulungi bwo Mukama ne mu kkanisa eno Mukama. Tukwebaza Mukama kubanga gweokola ebirungi, okola ebyewuunyisa Mukama. Osaanidde Yesu, otenderezebwe Mukama. Haleluya. Tumwebaza Mukama. Tutuuleko wansi. Webale nnyo aba Fortress Voices in Praise olw'ettendo eddungi. Mubakubireko mu ngalo abaaye. Abamu we mutaabadde amasannyalaze g'ekyanzi wano naye ne baliya mu ndago paka amasannyalaze bwe gazze. Amina. Amina ennyo. Tusanyusa obbalaba mwenna tuzze mu kkanisa ya Mukama, tuzze mu nnyumba ya Mukama. Era Mukama tagenda tulekanga bwe twazze. Amina. Waliwo essanyu wano, waliwo ekitiibwa kya Mukama, waliwo obulungi bwa Mukama. Era bw'obanga ozze onyolwa Mukama agenda kukwatako. Mukama ffenna agenda tukolako omulimu, agenda tukolamu omulimu. Amina. Amina. Temunywedde ka breakfast. Amina. Yesu afuga. Omanyi olumu tetutegeeranga abakkiriza nti eddoboozi lyo lirina kye likolawo. Wayinza okuba waliwo ekikutte mu bwengula wano, naye bwe tusinza Mukama, bwe tukoowoola Omwoyo Omutukuvu, bwe tuyasanguza ekitiibwa kya Mukama, n'obwengula bujja kuta, n'ekize nga kyakwesibyeko kijja kuta mu linnya erya Yesu. Haleluya. Haleluya. Ekikutuke mu linnya lya Yesu. Nangirira obuwanguzi eri buli omu ali wano, nangirira okubeerawo kwa Mukama. Mukama waffe mulungi, Mukama mulungi. Simanyi oba waliwo ayinayo obujulizi obwokya atwongeremu okutulaga obulungi bwa Mukama. Mukyala Ssennogadde okusa emisindi. Haleluya. Jangu nyabo, jangu weemirira wano. Abakyala bokka kirabika Katonda bakolera. Abasajja oba Katonda wamwe abadde. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Njagala okwebaza Mukama olw'obukuumi n'olw'obulamu bw'atuwadde. Jo okwosa jjo nali ntuddeko awaka awo ne ŋŋamba Mukama njagala okulya ku ttooke. Ndi mwana w'ekyo kye mpulira kye njagala. Mukama alina omwami gwe yakutteko, twagenze okulaba ng'ajja ne booda ng'akuliko ettooke eddene. Neebaza Katonda kubanga tuli baana, kye twoyoya kwegamba akituwa.
era njagala okwebaza pasita waliko otusabidde bannange obumu buli kati mu kyalo n'eno buli kaseera baba batukubirako twetaaga kino tukoze tutya bakubira Josi oyo kale neebaza Mukama akyako. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nze amanya gange bampita mukyala Senoga Patience. Ndi wano okuweera Mukama obujulizi. Twayingira mu mwaka 2021 abiri mugumu. Nengamba mu bbiri nengamba Mukama abiri mugumu. Ne mugamba Mukama njagala omwaka guno njagala kuweereza. Njagala kubuulira njiri ate abaana bo balokoke. Njagala onteekeko amafuta agabuulira enjiri. Mukama mwebaza nti abadde mulungi gye ndi. Tuyimbye oluyimba nti bwe tumusaba kola atya awulira. Era mbasaba nti mu byonna bye tukola tusabe Mukama tusobole okukola ki atuteekeko amafuta ag'okuweereza. Kubanga bye bino ebiseera ag'okubuulira enjiri bino bye biseera. Mukama yeebazibwe. Sande ewedde saaliwo era nagamba musumba wange nti ngenda kuweereza enajjeera mu saavisi eya saawa ennya ez'okumakya. Era omutwe omukulu nagamba omwoyo omutukuvu tutule fembi eno samoni tugikole fembi ne musabe saala ng'abayigiriza bwe bagisaba nga bagenda okubuulira enjiri nti ompa omwoyo waki ow'obuvumu okubuulira enjiri eno. Yakikola. Nabuulira enjiri nti tuyingira tutya obwakabaka bwa Katonda. Naye nabuulira enjiri nengamba nti enjiri okuggwa ngenda kuyita abantu balokoke. Bannange yaggwa nengamba bannange baagala okulokoka muli luddawa. Ate ne mbagamba nti enjiri gye mbuulira mbasaba mutiikinge. We mulyanga nga mubulamu omanya nti kaakati ekiseera kituuse ekyokwetereeza. Nayita abantu okulokoka. Abantu basituka ne bajja okulokoka. Bannange neebaza Mukama olw'okuba nti nali eno nga sagaba ndabe nga nkaaba amaziga naye nakaaba amaziga ge bayita the tears of joy. Nga ndaba Katonda akoze atya akutte ku mitima gy'abantu. Kubanga Bayibuli etugamba Katonda yakola atya yalokola yaleeta abantu eri Yesu. Kale Mukama mwebaza nti ku Sande abantu bakola ki balokoka. Kati abamu bambi ne batya okujja ku kituuti. Ne mbagamba abatidde bwe mala service mujje mundabe. Bannange nebaza Mukama nti n'abajja after service batugamba twatidde okukola ki okujja naye twagala kulokoka. Mukama mwebaza kubanga ate bwe yandeetera nga maze service baalina basibe nga balina ebyabasiba naye Yesu mulungi kubanga agamba ensonga emu yandeeta kukola ki okusumulula abasibe. Kale Mukama mwebaza nga gye nkomeza omwoyo omutukuvu nina okudda ku maviivi ne mwebaza. Mukama yeebazibwe. Amiina. Tendereza Yesu oli mwana gw'endiga omusaayi ogunaziza nebaza Yesu omulokozi. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Nze nzize wano okujuulira Mukama mwebaza ku byankoledde entalo zandwanidde. Mukama aonyezezza abaana bange babadde baagala kubafuula saddaaka naye Mukama battaasizza abajja mu mikono gy'omulabe kati abaana bange balina taata waabwe. Ekirala mbadde saagala kujja kusaba luno olunaku naye bannange nalose ekiroto nayokyeza esabo gano makya galero nenkuba amayembe nensaba nensindika omuliro nempita Yesu esabo gyayidde amayembe ni gacha. Bannange nebaza Yesu nazuukuse nengamba sijja guma wano. Wiiki ewedde bayimba wano oluyimba omulenzi yaluyimba ngu Yesu ndiwo nzenna lumbeereddemu ne wiiki yonna nengamba kangende mpulirayo ekirala kijja kuntambuze ne wiiki. Bannange nebaza Yesu andeese nebaza Yesu ekitiibwa kimuddire ennaku zonna. Katonda yabaddemu ensonga. Amiina. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda
Nsanyuse nnyo omukyalo oyo musabye asookawo obujulizi bwe nga nze sinaba kujja kubanga obujulizi obwange njagenda kuwa butono nnyo naye okusinga nzize kubajjukiza Mukama ng'atujjukiza nti tubeera mu bifo gye twagala okukolera naye nga tetutegedde nti waliwo ab'amasaza abakulira ebifo ebyo. Kati buli muntu yenna abakyala bafumbo muwanike ku mikono munansonyiwa naye buli amanyi nti oli mu maka ng'ofumba oba tonna butongoza oba obutongoza naye ng'olina gy'oli gy'ofumbira omanyi nti olina ekyoto ekiyitibwa ekyoto. Mukama atujjukiza nti bw'obanga ofumba ofumbira ku kyoto, ekyoto kya Mukama tukikoze tutya? Kyekyo gwe mugugu Mukama gwe yatadde ku mutima gwange nti ebitukuba kubanga ebyoto twabirekerera. Buli kimu kyonna ne bw'ogenda ku mulimu oba oli mu ofiisi oba buli ku bizinesi oba otunda matooke oba okola kiki, buli wooli wonna gwe yeekaalu ya Mukama, buli w'obeera wabaawo ekyoto. Bw'otokiteekawo tolowooza nti tekiriiwo, omulabe asaawo ekikye. Naye Mukama yanzikiriza kugamba yankuba emiggo sande 2 emabega nanzijukiza n'aŋŋamba nti mu maka aga taata wange watandikawo ekyoto naye wakirekerera. Kati nga bingi ebizze bibeerawo naye Mukama atujjukiza kati kubanga kyambaako saagala kibatuukeko. Y'ensonga lwaki nzize okubajjukiza. Sijja kuwa bujulizi naye ngenda kubagamba nti mbagambe ekyo Mukama kyantadde ku mutima okubagamba kubanga mbadde wano obwedda nga ngezaako okwebuzaabuza nebuzaabuza ngamba osanga naakiwandiika n'enkiweereza omusumba naye Mukama Katonda atugamba muddeeyo gye twatandikira mwali mummanyi mwali munjagala nnyo naye mwansuula. Kyambaako saagala kibatuukeko ekyoto ekyewammwe temukiseesaamu. Bangi kuffe tuddayo ne mugenda mu kyalo mbu tugenzeeyo kutereeza ebyamaka kutereeza biki n'ekyoto kya Mukama tewali akirabirira. Wano Ekkomamboga GFM erina ekyoto buli lwakusatu wabeerawo abeegayirizi oba abantu bonna ne bwoba Mukama teyeetaga kugamba nti goli mwegayirizi tewali we baakiwandiika. Naye ku ffenna singa ffenna tuwaayo sabbiiti emu nze Dorothy nendekera okusabira abaana bange nensabira omuntu omulala, Mukama mwasinga okutuweera, mwasinga okutuddira, musinga mwenna buli omu ajjukira ekyo. Mbeegayiridde nnyo. Mukama atugamba tuddeyo. Ekya GFM ekyoto weekiri naye gwe wuweeka gy'obeera gy'ofumbidde ofumba toseesaamu. Ebyoto eby'omu masabo kyo Mukama kye yandaga nti buli kiseera omukka teguvaawo, kwegamba buli kiseera omuliro guba gwaka. Lwaki ogwa Mukama tegwaka? Twabaki abooluganda tuddeyo. Mbegayiridde abatategeera byoto musumba waali wabeerawo n'abantu wano ku kyaki bulijjo. Buli w'obeera buli w'ensimba bwe nti yagamba Yoswa nti buli w'onoolinnya nkuwaddewo naye tosobola kutwala kifo n'owamba okuggyako ng'okisabidde n'osaba Mukama abeere mu kyo. Mbeegayiridde mubuuze omuntu yenna akusingako mu ky'omwoyo buli w'oli wonna olina okuteekawo ekyoto ekiweereza Mukama Katonda. Bwe kitaweereza Katonda kiweereza Sitaani. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Alina amatu awulire. Amina. Amina nnyo. Mpozi nze bampita Ssennyonjo Hannington Festo nga nina omukyalo omwo omulungi anzayidde ebyana ebiwerako. Amina. Mbeera Kiteezi nga nsanyusa okubeera nammwe, nsanyusa obbalabako era tusuubira tetugenda kusigala kyekimu olunaku lwaleero. Mpozi bw'obanga gwe mulundi gw'okusoosa okubeerako wano twandyagadde okukulabako tukwanirize nga GFM bwe tukola. Bw'obanga gwe mulundi ogusoosa okujja wano yimusa ku mukono gwo tukulabeko bampi. Bawezeeko sembereko mu maasoko. Tulina basatu bali mabega wali eri, musembereko mu maasoko.
Sembereko mu maaso go. Temujja naye musembereko mu maaso go. Ono omu, babiri, basatu, bana. Mukama yeebazibwa abooluganda. Yes, mwebale kujja. You can sit. Musobola okutuulako. Olw'obudde katweyongereyo nga twaniriza omusumba waffe Pastor Reverend Godson Sebuguzi omusumba. Tukubireko Oluganda mu ngalo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Nsanyusa nnyo okubalaba okubeera nti nno tusobola okusinzizaako ffenna awamu. Kyo kyamagero kyennyini ekiwedde emirimu. Era Mukama ekyo tukimwebaliza kubanga Mukama abadde mulungi. Njagala okyuka kulinanya omubuuze w'Oluganda wiiki etambudde etya ewuwo? Naye mu byonna Mukama abeera mulungi, si bwe kiri bannange. Mu buli mbeera yonna ze tuyitamu Mukama asigala nga ye mulungi ekiseera kyonna. Ate ye wa kisa, ate era mwagalwa nnyo nnyini ddala. Nja kusaba tusabe wamu tuleke tugende mu kigambo kya Katonda naye gyeyo Bayibuli yo ebeere kumpi. Muyimuse ku Bayibuli nzirabeko bannange. Woza Bayibuli giyimuse ku waggulu bwetu giwube n'omulabisa n'agirabeko. Muyimuse tulabe. Ndaba bubasitoola obutonotono naye Mukama mulungi. Nabo buyina amaanyi. Brenda giyimuse waggulu eyo ennene ey'omundu nnene bw'otyo. Mukama yeebazibwe. Omanyi kiba kikulu nnyo okujja ku kkanisa nga tulina ebyawandiikibwa. Mukama yeebazibwe. Kye kitalo omulabe kyatya essaawa yonna. Era bw'akulaba nga na Bayibuli yo akugenda mpola mpola. Tamala kwesimba kubanga mulyo guba gujja kujja. Kale katusabe. Mukama tukwebaza olunaku olwaleero. Tumanyi nti obadde mulungi nnyo nnyo nga gye tukomeza. Otulabiridde, otulwaniridde, obadde wamu naffe Mukama. N'ababadde mu maziga, n'abakyagalimu, nabo tumanyi nti Mukama obadde nabo. Era tumanyi nti Mukama Katonda tolitulekerera. N'olibeera wamu naffe okutuusa enkomerero y'ensi eno. Era Mukama kiva tukwebaza ntukweyanza. Twebaza Mukama ojulizi bwe tuwulidde obw'abantu okulokoka, ebyamagero by'okoze, ayagala ettooke n'olimuwa, ayagala akanyama n'okaleeta, ayagala akakoko nako n'okaleeta. Mukama tukwebaza. Gwaddamu essaala zaffe Mukama. Gwalanya entalo zaffe zonna. Era Mukama nyongera okusaba nti tugenda okuligamu kya Katonda. N'abo abadde baweddemu amaanyi bazzeemu amaanyi. Tuleke Mukama kuseberera. Ne Mukama tubeere abasajja n'abakazi bannaggwano abalwanira mu kukkiriza ne mu kusaba ne mu kusinza ne mu kusiiba n'okusoma Bayibuli. Era Mukama asaba buli kinnooma atudde wano n'abo bali ku mpewo ku mikutu nabo Mukama baddemu amaanyi babeere abasajja n'abakazi abalindirira Yesu agenda okujja mu maanyi ag'enjawulo akwakkule eggwanga wamu n'ekkanisa mu bwengula bw'ensi eno. Mukama tukwebaza. Mukama ekigambo kino kiseeka amafuta ag'enjawulo. Bantu bakyulire baddemu amaanyi babeere bavumu babeere bagumu ate n'ekirala babeere nga beeteeseteese okutwalibwa kw'ekkanisa. Mukama tukwebaza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Gamba nti amiina. Ddamu nti amiina. Amiina nnyo. Twagala okwebaza Katonda. Wiiki eyaggwa twakyaza omwami Peter Asiimwe n'atukola bulungi nnyo. Bameka bawe b'omukisa. Abataaliwo akatambi kwe kali ku platform yaffe ku mukutu gwa GFM oyinza okuddamu n'okawuliriza. Naye yali nungi nnyo 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 ddala. Kati wiiki eri yaggwa, kati wiiki twali okusinga bbiri, Mukama atuluŋŋamya okwogera ku biseera. Era Mukama yatuwa omugugu okwogera ku biseera ebisembayo eby'oluvannyuma.
era olunaku olwaleero tugenda kwera ku ssomo erigamba nti okwetegereza, twagala okwetegereza ebigenda okubaawo. Twagala okwetegereza ebigenda okubaawo, biwanvu ate bingi, naye nga mu byonna ekigendererwa okubeera nti gwe nange oli mweteefuteefu okukomawo kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Lwaki? Anaatera okudda essaawa yonna. Ayinza okudda nga sinaba kumaliriza kyengenda okugamba n'olunaku olwaleero. Ayinza okudda ekiro ky'olwaleero oba enkyo oba akawungeezi. Ekiseera kyonna akola ki? Akomawo. Kati nno mu Bayudaaya baakolanga embaga zaabwe nga mwana muwala bwe bafunye mwana munne agenda okumutwala, n'amala asasula omutango n'asasula ebiweebwayo eri abazadde be, nga tabagamba lirwana na mukyala we, tabagamba, naye babeera bulindala essaawa yonna yaagwa bugwi. Kati mu ekyo Mukama yakikola kabeere akabonero akalaga nti nno ye akomawo essaawa yonna. Mukama ffe yeebazibwe nnyo, eebale nnyo abokoze bulungi. Baali batugamba nti nno eno TV eno ebadde wala nnyo eno nga babeera wala tebagiraba, tusobola tugisembeza wano kumpimpi. Bameka bagiraba obulungi ng'eri kumpi wano? Bameka bagiraba? Yoneka omukono gwe tukulabeko eri bulungi. Aha, mubakwireka Luganda abadde bakola ennyo, bakoze kinene nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale mukoze bulungi abe, mukoze bulungi nnyo. Oluganda Yokaana, oyo Yokaana. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mpozi kubajjukizaako mukwano gwaffe Kato yagenze Nairobi, ndooza atuuse osanga tubadde wano n'aŋŋamba nti kati ndi Nakuru, naye ndooza akyalimu akabanga kawanvu okuva e Nakuru paka e Nairobi okugenda okumukolako ku by'okweteekateeka okufuna visa ye agenda alabe omukyala omulwadde ennyo ali mu Amerika. N'ate ne ku makya tufunye amawulire amalala nti Oluganda Paulo tumanyi n'atuyambako okuzimba ekkanisa, omusajja omuwanvu omugulumivu, n'azaalwa naye yafudde ekiro kyajjo. Kati bina biri awo naye nga bina Mukama akola ki? Afuga. Mukama akola ki? Afuga. Mukama yeebazibwe. Abooluganda, twagala okugenda mu maaso ku nsonga eno nti n'ebiseera binaatera okutuuka Yesu Kristo okukomawo, era kitugwanidde gwe nange okumanya ebiseera biki bye tulimu wano leero n'enkya. Naye kantandikemu ŋŋambe nti nno nti okukomawo kwa Yesu kunaatera ebbanga lyonna. Ennaku zino tulaba ebintu bingi mu ggwanga Uganda ne mawanga amalala nga obubonero bwonna Yesu bwe yagamba butandise okutuukirira mu ngeri nnyingi nnyo. Mu Bayibuli ku bikulu 13 kyogera nti nno oyo abakanya Sitaani aligamba abantu bonna bafune obubonero oba mu kyenyi kyabwe oba ku mukono ogwa ddyo. Kati kyewuunyisa nti nno tuli mu kiseera nga omulaba atandise mpola okukola ebintu bwe bityo, tusobole okumanyiira nti nno bwe biba bituuse kijja kubeera kipya. Omukulu yatugamba, Peter yali wano ku Sunday ne yaggwa, n'agamba baba bakebera kati COVID temperature, wawe bakebera kigere, bakebera wa ku mukono ne mu kyenyi. Awo omulabe waayagala, naye kambabulye kino kyewuunyisa nti nno bwe tumala okulokoka Mukama atussako akabonero mu kyenyi nti ffe tuli baana ba Katonda, era omulabe bw'akalaba adduka misinde. Ne bwanga ogenda mu kibi n'otwenenya olwo ng'ajja kukulumba kuba akumanya oli mwana wa Katonda. Naye ne Sitaani naye akoppa, naye awo naye waayagala wennyini awo. Kakati tulaba nti ebintu bino byonna bitandise okubanga ebituukiriza ebigenda okubeerawo mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Tuli mu biro nga tulaba omugendo ogw'okugatta enzikiriza oba amakanisa. Era gwe nange ku ntimbagano tebiggwako nga abantu bagamba tusinze wamu, tukole kino wamu. Kiki banoonya? Kusinza Yesu Kristo? Nedda, kusinza mulabe Sitaani oyo ayagala okuzikiriza eggwanga wamu n'ekkanisa ya Kristo Yesu. Mu byafaayo waliwo omukyala bayita Alice Beira.
omukyalo ono yagamba nayita ebiseera bino yabiyita new age mu luzungu oba ebiseera eby'omu maaso. Omukyalo yajja n'enteekateeka ennyingo ziringa 10 naye ng'ennyingo zino ziringa ng'omulabe Sitaani ziyaleeta okutulaga kiyagala okukola mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Njala mbasomereko ennyingo zino mu ddakiika ntono nnyo nnyo ndyoke ngende mu maaso mu kubulya okunaku olwaleero. Omukyalo Alice Beira yagamba nti mujje Katonda mu masomero gonna, bw'atyo ye bwe yagamba. N'agamba temukkiriza abaana kusaba, bayibuli muzikasuke bweru, temubagamba bintu ebyo tebabyetaaga. Ekyokubiri n'agamba nti abazadde b'abaana baggyibweko obuyinza okubaluŋŋamya, temubalaga abaana kyakukola baba bakimanyi. Naye gwe nange okimanyi nti n'omwana omuto asaana okukola ki? Okuluŋŋamizibwa n'ekyokukolebwa. Naye omukyalo yagamba abaana mubaleke, akola ekintu ekyo tabeera muntu wa Katonda, abeera wa Sitaani. Naddamu n'agamba nti muzikirize amaka mugazikirize mugalwanyise. Abooluganda, eriyo omuntu omu ku ffe atamanyi maka kumpi gazikiridde olw'omulabe Sitaani? Gali buli maka wonna ebintu bigenda mu maaso, naye ffe abafumbo ngamba okimanyi ne tulwana tukuume ki? Amaka. Era njala okuzzaamu amaanyi bw'obanga oli mukyala mufumbo, mwami mufumbo, lwanirira amaka go nga bwe tulidde obunnabbi obuvudde wano olwaleero. Lwaki? Omulabe Sitaani agalwanyisa. Omukyalo ndabe yagamba ku nnyingo eno ey'okutaano. N'agamba ennyingo y'omukaaga nti fuula ebisiyaga bidde mu kifo ky'obufumbo. Gwe nange tuli mu mbeera nga ebisiyaga bitusibyeko akanyaaga mu masomero, mu bitundu, mu bavubuka, mu baana. Omulabe Sitaani alwanyisa amaka, alwanyisa abaana baffe. N'agamba yonoona ebyennyimba byonna mu luzungu betwandise nga arts, disco, biki bibeerawo ne bikuba bububu, mulimu Yesu nedda, naye bibawe bajja kujja babibeeremu. Okimanyi nti no kaakati eriyo abantu ababeera nti no lunaku lwa Sande naye basize mu biduula, tuyinza na kugenda mu kkanisa baweddemu amaanyi. Mulabe kyakola ki? Abategeeno ku lw'omukaaga ku Sande, rather ku lwokutaano ku lw'omukaaga, ku Sande baba baweddemu, baba baabise, bajjudde, bakyali mu butamiivu bwabwe, tubayinza kujja ku kkanisa. Kyomulabe kyanoonya abaziza okujja eri Katonda beenenye ebibi byabwe babeere mu nsonga y'emu ne Mukama. Era omukyalo n'agamba ensonga ey'omunaana, n'agamba yonoona endowooza z'abantu zonna, babeere nga bakozesa byuma bikalimagezi, computers oba artificial intelligence. Ennaku zino abasajja abannasayansi bakoze ebyuma nga kirowooza kumpi nga ggwe. Essimu yo gy'olina eyo, ebintu byesobola okukola oyinza n'okwewuunya. Kyomulabe kyagoba nti nno ggwe olekera okukkiriza Kristo ne okkiriza eki? Ebyuma biki? Bikalimagezi. Mu luzungu ebyuma biyita robots. Osanga robot ng'eyinza n'okuweereza caayi, neeteekateeka engatto zo, neekulaga ekyokukola. Emyaka ng'eno emabega, kabaka wa Saudi Arabia yagenda mu ggwanga limu, tiyalina bakuumi baba bodyguard, yeyina robot nga yemutambulyako emabega, nga nnene empanvu nzibu naye nga mukuba nzibu twemwepankirako. Kiki baagala otulaga? Kino teweetaaga Katonda, weetaaga byuma. Mukyala n'agamba ono nti fumbawo ebidindini byonna bibeeraawo, ebyobulimba, ebyobukuusa. Tuli mu mbeera abooluganda nga ebidiinidiini biri buli wamu, eby'Abayindi, eby'Abachina, eby'abaki biri wamu wonna woba ogenze. Kyomulabe kyanoonya okutujja ku Katonda waffe eyatutonda. Ffe ng'ekkanisa kitugwanidde okugumira ku Kristo Yesu. Bw'obanga walokoka, lokoka. Bw'oba wagaana okulokoka, sigalayo, totwegattamu. Mukama yeebazibwe. Tuli mu biseera nga kitugwanidde gwe nange okunyweza obulokozi Mukama bwe yatuwa. Obulokozi mwe muli essuubi, obulokozi mwe muli enteekateeka ennuŋŋamu okwaniriza Kristo Yesu ng'agenda okukomawo. Era njala obakakasa Luganda tino Yesu Kristo ayagala gwe nange tubeere nga tubeera mu biseera eby'okwenenya, okwekebera emitima gyaffe. Lwaki okuuma fitina
n'okuuma obukyayi n'okuuma obwenzi n'okuuma okwaka tubitta abooluganda ebyo byonna bibi bijja tutwala mu geyeena. Ffe ng'abasumba tulina obuvunaanyizibwa okubajjukizanga ensonga eno. Lwaki? Ekkanisa erina okubeera nga yeeteeseteese okukoma kwa Kristo Yesu. Kati biki bigenda okubeera mu maaso? Njala owandiike nange negundi kwezi ku TV nza ku slide kwe biri bulungi awo mujja kubiraba. Ebimu ku bigenda okubaawo mu nnaku ez'oluvannyuma bye bino. Ekisookera ddala kwe kutwalibwa kw'ekkanisa oba okwakkulibwa, mu luzungu ye rapture. Yesu Kristo agenda kukomawo. Niba anaaba akomyewo tajja kulinnya wansi wano ku ttaka, ajja kukoma mu bbanga. Ekkanisa abakkiriza mu Kristo, kino nkyagala nnyo, abaagala Mukama nga bajjuzibwa Omwoyo Mutukuvu, nga bayina obutukuvu mu mitima gyabwe, bakwakkulibwe n'amaanyi ageewuunyisa, basinkane Yesu mu bbanga. Gamba nti amiina. Yesu akomawo abooluganda. Naye bwe tubeera nga twekkiriranya tuli mu kibi, tekijja kusoboka Yesu kukutwala. Ojja kusigala ku nsi kuno. Naye nga woogenda okusigala, wagenda kubeera nga wookya, wajja kubeera wazibu nnyo. Era nze ng'omusumba wo nkussaamu amaanyi era nsaba obeere mweteefuteefu. Essaawa yo ng'etuuse obeere nga tuli wamu naawe. Saala kutuuka mu ggulu mu bbanga nga noonya Filipo simulaba, noonya Angela simulaba. Tugende ffenna abooluganda, gamba oluganda tugende ffenna. Lwaki oba osigala? Tewali ensonga lwaki oba osigala. Bw'obanga walokoka nga weenenya ebibi byo, osoma Bayibuli, weenenya, otambula mu butuukirivu, onaazidwa n'omusaayi gwo, tojja kusigala ku nsi kuno. Olunaku luno lunaku lwa ntiisa nnyo. Nja kulwogerako nnyo mu wiiki eddako, wano mbawa buwi kyebigenda okubeerawo. Naye Abasessalonayika ekisooka essuula ey'okuna ennyiriri 13 ne 18 eyogera ku nsonga eno mu bujjuvu bwayo. Omukondeera okuvuga, abakkiriza ne bakwakkulibwa, naye ate abafudde mu Yesu nga taata waffe Frederick bajja kusooka okuyimukayo baveeyo mu ntaana zaabwe, abakkiriza Kristo. Kati naffe abakyali abalamu, naffe tuyimuke tubasinkane mu maaso. Era bw'obeera nga olina mukadde o maama taata muganda we yafa nga akkiriza Yesu, tujja kumusisinkana mu ggulu. Kyekigenda kati okuddako mu bbanga lino tulimu kaakano. Era nsaba Mukama atusaasire, gwe nange obeereyo. Abakolinso ekisooka 15 ennyiriri 50 paka 58 nayo ekkaatiriza ku nsonga y'emu. Lwaki olina okugenda? Kubanga ekinaddirira ng'ekkanisa emaze okwakkulibwa bye biseera eby'okubonyaabonyezebwa. Bayibuli byeyita Great Tribulation. Bijja kwekulungula emyaka 7, naye kijja kubeera kika. Tobeera wano, kubanga ebiseera ebyo bijja kuba bizibu nnyo ng'omulabe Sitaani olwo yeeriisa nkuuli. Jjukira nti nno ekkanisa n'Omwoyo Mutukuvu yasibye Sitaani okukola ebingi byenyagadde okukola. Gwe nange n'Omwoyo Mutukuvu ali mu ffe, ffe abaziyiza Sitaani okukola ebibi ennyo byanyagadde okukola. Kaakano ekkanisa banga evuddewo n'abatukuvu bavuddewo, olwo Sitaani yeegazanye ng'amanyi akaseera katono nnyo ddala. Tobeera wano w'oluganda, era abanaasigala wano bajja kubonaabona nnyo. Lwaki? Omulabe agenda kubayigganya. Era bakubuuze, okkiriza Yesu oba nedda? Tukuwa akabonero aka Sitaani bw'ogamba nedda ng'olwo obulago buvuddeko. Lwaki? Wagaana omusaayi gwa Kristo ogw'obwereere. Naye ekirungi ojja kgenda mu ggulu oluvannyuma. Naye bangi tebalisobola kugamba nti sijja kufuna akabonero ako. Mukama atuyamba abooluganda.
Mukama akole ki? Atuyambe. Kati ebiseera ebyo nga ekkanisa evudde ku nsi kuno wajja kubeerawo ebiseera eby'okubonyaabonyezebwa emyaka 7. Njagala osome Danyeri 9:24. Ekyawandiikibwa ekyo kiri Danyeri 9 essula 9 ennyiriri 24. Era mu biseera bino byennyini byenjogeddeko mwe muliva olutalo sematalo lwe bayita Amegedoni. Ebyawandiikibwa biri mu olubereberye 19 wandika wansi olubereberye 19 ennyiriri 11 okutuuka 21 olutalo Amegedoni. Olutalo luno Yesu Kristo ajja kuluwangula. Kyekigenda okubeerawo kyekino kankibanyonnyole mu lutalo luno. Jjukira nti n'ekkanisa emaze okuvaawo. Ekkanisa evuddewo, omulabe Sitaani yeeriisa nkuuli. Akola nga bw'ayagala nga bw'asiimye. Natta gw'ayagala okutta, nabba gw'ayagala okubbako. Kakati abo basigadde bonna ku nsi olwo, bonna bajeemu nga Sitaani. Kakati amawanga n'amawanga agenda kwegatta awamu gafuuka kitole kimu gabakanye obutuukirivu bwonna. Era amawanga gano mu kulaga obutali bumativu bwabwe balumbe ensi ya Isirayiri. Ensi ya Isirayiri weeri kaakano eri masekkati g'amawanga gonna. Okimanyi nti n'ensi yonna tulimu amawanga 249. 249. Naye ensi ya Isirayiri eri makkati g'amawanga gano gonna wonna weeri. Lwaki Mukama yakikola? Mukama yakikola bwatyo nti n'ensi ya Isirayiri ebeera ekyokulabirako eri amawanga amalala gonna. Lwaki? Kubanga ensi eyo nnonde, nsi ya Katonda. Naye kaakati amawanga gonna gasigadde gagenda kugyetooloola gagezeeko okuba Yerusaalemi ne Sayuuni n'amawanga gonna gagyetoolodde. Naye Katonda ajja kuyimuka akube Sitaani afuggaze amawanga gonna agasse wansi ku mavivi gaago. Gamba nti amiina. Lwaki? Yesu alina amaanyi. Yesu waffe asobola. Teri mulaba amwenkana. Oyinza okuba nga bazonako olwaleero ng'olina abalaba bakwetoolodde balinga nga mazzi oba nfuufu. Nkujjukiza Luganda ti Katonda waasobola era alina amaanyi era ajja kukutaasa ggwe. Tobeera mu kutya ne weesige Katonda. Omanyi oluusi tuyita mu kugezesebwa okungi ennyo n'ogamba ye Mukama gy'okyaliyo nga kirina omulaba agenda okukubbiza mu mazzi amangi. Naye bwe tukola linnya lya Yesu, Mukama ajja gye tuli era n'atutaasa. Era mu ngeri yemu n'ebiseera ebyo Yesu agenda kukomawo mu maanyi amangi alage nti ye Katonda ddala asobola buli nsonga yonna. Mukama yeebazibwe. Mukama ye nannyini buyinza. Newankubadde nga tuli mu mbeera nga kiringa nga Sitaani yalinga nga awangula, naye Sitaani tajja kuwangula. Ajja kuwangulibwa. Oluganda addamu amaanyi. Newankubadde ng'embeera zikwetooloddeko, koola erinnya lya Mukama ajja kuyamba. Akyasobola y'oli yatonda eggulu n'ensi. Ye kabaka w'abakabaka. Ye Katonda w'abakatonda. Ye Mukama ayonya endwadde. Ono Oluganda agenza okufuna visa mu Nairobi. Mukyala we kumpi yali afudde wiiki nga 3 emabega. Naye Yesu omukazi n'amuzza engulu. Katonda waffe alina amaanyi. Tokkiriza Sitaani kugamba nti yekka ye nannyini buyinza ku nsi kuno. Biki mulimba mubbi yajja kuba kutana kwonoona. Naye Katonda waffe alina amaanyi. Ennaku ez'oluvannyuma wadde zijja kubeera nzibu nnyo abooluganda, tugumire ku Yesu. Yesu lwe lwazi lwaffe. Tetujja kubbira mu mazzi nedda. Mukama mulungi ajja kulwanira entalo zaffe. Mukubereko mu ngalo Yesu. Era olutalo luno lwe lujja okumaliriza effuga bbi mu nsi muno. Olutalo lw'engambye olwo olujja okubeera mu biseera ebyo Amagedoni. Lujja kumaliriza byonna entalo zonna, kubanga bwe kiggwa
ebiddako mu maaso jakuba birungi nnyo nnyo nnyo. Yesu agenda kukomawo ng'amaze okuwangula olutalo olwo. Bayibuli egamba nti alisimba ekigere kye ku lusozi. Njala tusome Zakariya 14 olunyiriri olwokuna. Lugamba bwe luti, ku lunaku olwo ebigere bye biriyimirira ku lusozi olwa Zeyituuni olwolekedde obuvanjuba obwa Yerusaalemi. Era olusozi lwa Zeyituuni lulyabulizibwamu ebitundu bibiri okuva ebuvanjuba okudda ebugwanjuba, era luggyemu oguwanvu ennyo. Ekitundu ekimu eky'olusozi kidde mu bukiika bwa kkono, ekirala obukiika bwa ddyo. Bannange weewunya amaanyi ago nga Yesu Kristo asse wansi ekigere ku lusozi Zeyituuni, olusozi lwawukamu emirundi ebiri. Ye Katonda gwe bakkiriza oyo alina amaanyi. Bwakka wansi ensozi zeyawuzaamu. Owooluganda olina lusozi ki mu bulamu bwo? Lusozi ki Yesu akke wansi alwabuyemu emirundi ebiri? Lujja kwabika. Lwaki? Yesu alina amaanyi. Tugumire ku Yesu abooluganda. Tugumire ku Kristo Yesu. Bayibuli egamba bw'alikka wansi olusozi tolujja kumuyinza, lujja kwabikamu emirundi ebiri. Yesu waffe oyo ye Yesu atulwanirira, era ajja tulwanirira ennaku ez'oluvannyuma. Era mu ye tubeere abasajja n'abakazi abatudde mu kukkiriza okw'amaanyi. Tubeere abasajja n'abakazi abajjudde essanyu n'obuwanguzi. Lwaki? Mukama bw'akwagaliza gwe ng'omuntu. Ninga kitandikira wa? Mu kwagala Yesu, mu kumukkiriza, mu kwenenya, mu butuukirivu, mu kuweereza, mu kuwaayo. Eno wiiki eyaggwa ono w'oluganda Happy yali luddawa. Happy yajja wano ku kanisa nga ajjudde essanyu, nga awa obujulizi abaana be Mukama yabataasa abaali bagenda okubeera saddaaka, abaana 3, myaka 14, 12 n'omunaana, abaana abawala abalungi nga omulabe agala kubaayo nga saddaaka. Era omukyalo oyo yatandika okukola aluka ebibbo ebirungi ennyo. Era yatulako ekibbo kirwali munda oli mu kanisa ku kyoto kyaffe omulyango gusembayo guli eri. Naye omukyalo oyo najja ku Lwokutaano naga musumba, ndeese amakungula. Akoze ebibbo bye abitunze, naleeta amakungula n'ekimu eky'ekkumi. Katuwewunye kino, n'omwana omu gw'abeera naye yafuna 20,000. Bw'afuna 20,000 n'ajjako ekimu eky'ekkumi, esiringi 2 koyini, nayo n'agireeta. Lwaki Mukama tamuwa mukisa? Lwaki Mukama tamuwa mukisa? Lwaki Mukama tamuwa mukisa? Obwebonero obulaga twakkiriza Yesu Kristo. Njagala okubuuza oluganda, bw'oba tutugambe nti walokoka, ki ekiraga nti walokoka nga toyogedde na mumwagu? Tulina okubeera nti no seta agamba nti no nalokoka. Naye oli bawulira ebigambo byetwogera n'ebikola bye tukola, agagamba nti ono Joshua yalokoka. Tubuuza na kubuuza. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. Ntya nnyo okubeera ku mukutu, abantu bangi bawuliriza message nnyingi, kati nodda mu sentensi emu nomugamba nti njagala Mukama akukuume. Naddamu n'akubuuza waayi walokoka, nomugamba ndi mulokole. Gamba oli akumanyamanya nti gwe walokoka. Mukama atuyambe nti no obubonero bwaffe obw'obulokozi bubeere nga bweyoleka mu bwenyi bwaffe, tubulaba bulabi mangu. Mukama kyayagala. Mukama yeebazibwe. Tuli mu biseera eby'oluvannyuma. Matayo 25 ennyiriri 31-46. Yesu aliyawula amawanga agalinga endiga, oba agatya Katonda oba agagala Isirayiri, kwago agatayagala Mukama, agatayagala na Isirayiri.
25 Matayo enyiri 31 okutuuka ku lunyiriri lwa 46. Owooluganda oli ndiga oba oli mbuzi? Oba oli makkati awo? Omanyi embuzi bwe yegatta n'endiga ekivamu kiba kikulekule. Tulina okubeera nga tuli ndiga, si mbuzi. Embuzi ke kaboni akalaga omuntu atakkirizaga Yesu, oba nanfuusi naganaga aliwa n'enkyaya luli taliiwo. Tusalewo tubeere endiga. Gamba neighbor beera ndiga, tobeera mbuzi. Aye tobeera naganaga. Tusalewo kimu. Manya abantu babuzaabuza nosanga omusajja enviiri azookyezza zinga za mukazi, ataddeko earring ziri kuno, naye eddoboozi wayogera eddoboozi lya kikyala. Abantu mwali mubalabyeko? Oba nosanga omukyala alina kubeera mukyala, naye engeri gyasiba empale nga linga ng'omusajja. Lwakuba nti nate bw'otunulira sayidi ezo endala olaba nti naye ate ono yandibadde ndowooza mukyala. Tusalewo abooluganda, ojja kubeera ndiga oba mbuzi, tusalewo tubeere endiga. Kubanga Yesu bw'anajja ajja kwawulamu ebi, endiga sayidi emu n'embuzi sayidi endala. Era bino tugenda kubeera bino byonna mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Era Bayibuli egamba nti Yesu Kristo bw'anajja tojja kubeerawo kwebulankanya. Ate omanyi, you see, you understand, ate omanyi nze nali sinaba kusalawo bulungi. Salawo kaakati, salawo olekwebusaabuza. Tujja kulaba ebyo nga bibeera mu biseera ebyo ebigenda okujja. Ekyokusatu ekigenda okubeerawo gy'emyaka 1000 egy'obufuzi bwa Kristo Yesu mu nsi empya, mu luzungu millennial kingdom. Emyaka 1000 nga Yesu, jjukira we yasookera, atutte ekkanisa n'abakkiriza bali ewa mu ggulu, naye bwe kiggwa ekyo ebiseera by'okumwenyebeza ne bitandike, balumbe Yerusaalemi, Yesu akomewo afugaze abasajja abo bonna bonna. Bw'amala okubakuba bonna bonna nga bamaze, alyoke akke ate ku nsi kuno ateke obwakabaka bwa Katonda emyaka 1000 bweddu. Oba tukubye mu ngalo kankubuulire kino nti Yesu bw'anaatandika obufuzi buno, gojja kubeera ku nsi kuno naye ng'ensi ekyusiddwa, ensi nga yanjawulo, nga toli kuyiwa musaayi nate, nga toliwo bubbi wadde obukuusa wadde obwenzi, twali bisiyaga. Tejja kubeerayo bussi, ejja kubeera ensi enteefuteefu. Mujjukira bulungi abooluganda nga Mukama aza okutonda Adamu ne Eva mu lusuku Adeni. Lwali lusuku lulungi nnyo nga lujjudde essanyu n'emirembe. Kati ekiseera ekyo agenda kikomyawo nate, nga omuntu obeerayo emyaka, obeera mu 100 olatta. Era omuntu afeera ku myaka 10 babala nti yabadde muto nnyo. Mujjukira Adamu yalina emyaka 1000, Enoku yalina emyaka 800 mu Bayibuli. So kiraba Luganda, tugenda kudde mu biseera ebyo, era gwe kyandigwanidde okubeerawo, naye abatakkiriza tebajja kubeerawo awo. Tokkiriza nga butabeerawo. Tusigalire ku Yesu, alina ddiiru nnene nnyo kaakano n'ebiseera bigenda okujja mu maaso. Tuyimirire ku ye, kubanga Yesu agenda kukomawo ateekewo obwakabaka emyaka 1000 bweddu. Bayibuli egamba bweti, nyala tusome ffenna wamu okubikkulirwa essuula 20 olunnyiriri 3 ezisooka. Kanziremu okubikkulirwa essuula 20 ennyiriri ezisooka 3.
oba tolina bayibuli njala mukama akuyamba okufuna bayibuli eyo gamba nti amiina. Toyinza genda kulima nga tolina nkumbi, oba genda kulimisa mannyo oba ngalo. Mukama atuyamba abooluganda. Ekyewuunyisa abooluganda kye kino tino ebiseera ebyo emyaka 1000 Sitaani ajja kuba asibiddwako empingu era akasukube mu kinnya ekitakoma. Can you imagine emyaka 1000 Sitaani ajja kubanga akawansi naye nga tatuuka ku ntobo ya kinnya ekyo. Emyaka 1000 ng'agwa wansi naye nga tatuuka, ali mu bbanga. Katonda waffe si w'amaanyi, si w'amaanyi Katonda. Muntu kyakola ekintu bwe kityo noba nti ogwa mu kinnya emyaka 1000 naye nga totuuka. Kyenkanawo ekyo. Mukama ayina amanyi mukubire mu ngalo. Kale tusome okubikkulirwa 2 essula 3 ezisooka zigamba bwe ziti. Awo nendaba malayika. Ani awandiika? Yokaana yawandiika. Ali luddawa? Ali ku kizinga kya Patmos. Afuna okubikkulirwa kuno. Babuli egamba bweti. Awo nendaba malayika ng'akka okuva ku ggulu ng'alina ebisumuluzo eby'obunnya obutakola ki? Ddamu? Obutakoma. Nga alina olujegere oluzito mu mukono gwe. N'akwata ogusota guli ogwedda. Gusota kyogwo? Ye Sitaani. N'agusiba mu lujegere. Zino nzagala nnyinnyiriri zino. Omanyi Sitaani yewaana nnyo n'ayetwa pankirako. Naye ennaku ze zinatera okutuuka. Ate Bayibuli egamba si bamalayika mboba 10 oba 4. Malayika ogu. Buli olaba olujegero omanya oyabeera musibe si bwe kiri. Kaakati nongulira ebigenda kuddako mu maaso. Bayibuli egambye n'akwata ogusota olwokubiri. Guliyo ogwedda ye Sitaani n'agusiba mu lujegere. Gumale emyaka 1000 n'agusuula mu bunnya obutakola ki? Obutakoma. Era n'agusibiramu. N'ateekako n'envumbo. Guleme okulimbalimba amawanga nate okutuusa nga emyaka 1000 giweddeko. Bwe giriggwako Sitaani ng'asumululwa okumala akaseera akatono. Kati nno njala ojjukize nga Sitaani buli lunaku. Sitaani oneepangirako naye ogenda kusibwa. Mujjukizenga. Oluganda omu yampeereza obutambi weeks ziringa 3. Obutambi buno oluganda eyalinga abuliko yali musiraamu. Sitaani n'amuwamba. Era n'aweereza Sitaani emyaka 7 bweddu. Kati obutambi buno bwogera omusajja ono ayogera ebyama ebibeerawo mu nsi ey'omwoyo ku lwa Sitaani. Bino bye yagamba nti mu nsi ya Sitaani bakimanyi ekiseera kyonna Yesu akomawo. Naye yagamba nti tebagamba nti Yesu, tebogera linnya lya Yesu, bagamba ogusajja guli kugenda kukomawo. Bamuyita musajja agenda kukomawo. Era bo bakola butaweera emisana n'ekiro kwa bamanyi Yesu akola ki? Nefe abalokole tuli kukya tukola ki? Tuli mu lulembe otawedde. Ku kanisa otuuka leeti ku Sande. Ku mulimu gwo tokeerewa. Ekimu eky'ekkumi okirya tokireeta. Okubuulira enjiri webivaako nadda si byoliko okubuulira njiri. Bagamba okwenenya yino ky'omusumba atwesibako ye talina bibi bye agende yenenya ebibye. Olowooza tebazza aboogera ebigambo bwe bityo. Tebali wano tebazza abo. Naye yagamba mu nsi ya Sitaani bali ku bunkenke omusajja akomawo. Bakola obutaweera. Era bw'obawa oda bw'obawa ekyokukola tebabuuza badduka misinde. Naye jangu mu kanisa bannange nno wiiki ejja mutubeereko mu kusaba ne mu kusiiba olunaku lwa kusatu. Lunaku lumu bwe luti mubeera ku platform abantu nga 3 nze ne Joshua n'abalala. Tubeerako nga 6. Abaluganda babeera bize tebalina budde.
naye mu nsi y'omwoyo eya sitaani bakola butaweera. Era n'agamba kino kyatukwatako nnyo, n'agamba nti no balumba amakanisa nga bwe basobola. Era yagamba nti okufuna ranka, okufuna munyambe bannange, okufuna ejjinja tebakuba nti n'osudde ebbaala oba essabo oba gavumenti. Ofuna eddaala ng'osudde ekkanisa. Kati nagamba nti no babeera mu makanisa. Bw'obanga wazze nga oli mulabe wa sitaani, lokoka. Oluganda lokoka, ojja genda mugeena. Oluganda agamba nti no balumba amakanisa. Naye bagamba nti no amakanisa amasabi nga galina ebyoto gabeerako olukomero lw'omuliro essaawa 4 era bagatya. N'agamba nti abasumba batasaba babamanyi, babakwatako ne mu ngalo. Naye agamba omusajja asaba Katonda bamutte omuliro guba gumwetoolodde. Era ne bagamba nti no abooluganda basoma Bayibuli ng'ebajjudde babatya baba bitala bya muliro. Naye abagayi abo batasoma bakola kye baagadde. Era naawe ekyokulaberako ekyaninome nnyo, yagamba agenda mu kanisa emu ne basanga memba wa kwaya, sigamba bana babeera wano, mwana muwala nga mulungi muzibu, era nga baatandika ettendo naye weewuunya, naye teyali musabi, okukakkana ng'afuuse omu ku bo. Abooluganda mubiwulira ebigambo bino? Bino si bya lubalaato. Bino butamanyinza okuweereza bwobanga olina kisimu ntegeeza bukuweereza obuwulire. Yaweereza sitaani emyaka 7 Mukama n'amulokola. Kati abotola ebyama biki ebyaliyo eri. Tusobole okubeera nti tusaba nga tulina obumanyi. Omanyi omulabe gw'omanyi omukuba bulungi. Naye gw'otamanyi, omulaga agezaako baali wano, oli wano ye ng'abuuka nga ddawa ng'akuba omuddo mu bulago. Tovaawo. Mukama atuyambe tubeere bamanyi. Era y'ensonga lwaki ffe ng'ekkanisa tubawagala, tubateeketeeke, Yesu anaatera okudda. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati anyway, mu nnaku zino emyaka 1000 bijja kubeera biseera birungi nnyo ddala. Tewajja kubeerawo ntalo, tolibeerawo bwenzi, wadde amabanja, oba okusula obubi, oba enjala, obutali butuukirivu, tebigenda kubeerayo. Naye ojja kubeerawo obudde obulungi ennyo obwa Mukama ekitiibwa. Isaaya 11 olunyiriri lwa 6 lugamba bwe luti, lugamba nti omusege gulisuulanga wamu, omusege gulisuulanga wamu n'omwana gw'endiga, n'engo egalamire wamu n'omwana ogw'embuzi, era ennyana n'empologoma n'ennyana ey'essava birigalamira wamu, era omwana omuto yalibiziribira. Now kati jukira nti nebisabe bitemu kakati omusege tugeza kubeera wamu n'endiga. Endiga baba bagirya buli, siwe kiri? Naye ebiseera ebyo bigenda kubeera nga omusege tegujjatta, tegujjakwata, tegujjasikasika oba okuyiwa omusaayi. Mukama yeebazibwe. Bijja kubeera biseera birungi nnyo, the southern reign of our Lord Jesus Christ. Isaaya 65 n'essuula 2 wandika wansi. Lugamba nti teriddayo kuba mu kyo mwana muwere anaabeerawo ennaku obunaku, oba omusajja omukulu atambalingako myaka gye. Oyo alifiira ku myaka 10 alitwalibwanga omuvubuka obuvubuka. Oyo atalituusa 10 abalibwenga eyakolimirwa. Mu biseera ebyo, the southern reign of Christ. Kijja kubeera kiseera kirungi nnyo nnyo nga tuwangaala myaka na myaka, ate nga tuweereza, nga tulina obutuukirivu, nga twagala Katonda. Era ebiseera ebyo bijja kuba birungi kubanga nti nno Yesu ajja kuba nga yafuga, nga naawe ofugira wamu ne Yesu Kristo omwana wa Katonda. Abooluganda mbakoowoola tudde eri Katonda kubanga Yesu Kristo anaatera okudda. Newankubadde ng'ebiseera bizibu bitulumu kaakano, Mukama waffe anaatera okudda. Ekyokuna ekyo bwe kiriggwa emyaka 1000 nga giweddeko,
wabeerewo namulondo enjeru ey'okusalirwako omusango. Mu Luzungu the great white throne, okusalibwa omusango. Era ekirungi kyekyo nti nno omusango ogwo okusalibwa tegujja kubeera gw'abalokole. Lwaki? Kubanga Yesu Kristo yasalibwa omusango ku lwaffe ku musalaba e Gologoosa. Gamba nti amiina. Kati Yesu yeetikka omusango gwaffe bwe tuba nga twakkiriza Kristo. Abalasalibwa omusango be batakkiriza Kristo Yesu. Naye ggwe nange tugenda kubeera nga tupimibwa biki ebitugwanidde okutwalibwa oba okuweebwa ku ebyo bye twakola. Bw'obanga wali mulokole ngwe wayagala Katonda n'omuweereza n'essanyu lingi, n'okuwaayo n'owaayo, n'obuulira enjiri, n'otambulira mu mazima, n'obeera oli musajja omukazi eyewaddeyo eri Kristo, ojja kufuna ebirabo bingi. Ebirabo ojja kubeera bingi nnyo. Ne baana abooluganda babeera awo lulembe, bagayaavu. Anti omanyi pasita, ani nja kujja kale kanfuneyo akabanga. Beewalula. Ojja genda mu ggulu nejja kubeerayo kantu. Lwaki tewakola? Oli mugayaavu. Twalina budde eri Katonda. Naye nga wakkiriza Kristo. Nze bannange sagala genda mu ggulu nemba nga siinayo nnyumba yange gulofa gye nkolerera ey'omu ggulu. Yesu lwaki neewaayo nenkola kino? Tukole kino abooluganda. Abooluganda tukole kino. Tuyiye bannange. Lwaki? Nkolerera ggulu. Buuza neeba akulinaanye okolerera kiggwe. Tukolerera ggulu, tweweeyo bannaye, tuve mu lulembe. Obudde bunaatera okutuggwako. Jjukira buli amala okufa kaakano oba aliisibwa omukisa guli Yesu okumutwala, tujja kuba n'akabanga kalala. Ebiseera bye tulina bye bino okukozesa. Mukama atuyambe. Naye namulondo eyo jagisanga mu kubikkulirwa, wandika wansi, essuula ya 20 ennyiriri 11 paka oli 15. Kubikkulirwa ssuula 20 ennyiriri 11 paka kule 15. Ojja kubisanga waawo obudde bungezeeko, njalagana ku nsonga ndala nnyo. Naye mbagambye nti ebiseera bino, ebiseera eby'okusala omusango si bya kusalya musango abakkiriza, naye abatakkiriza ne bagaana okwenenyeza Yesu Kristo omwana wa Katonda. Kye kinaabeerawo nga kiweddewo ng'omusango mumaze okusalibwa, awo abakkiriza bagende mu bulamu obutaggwaawo, abatakkiriza bagende mu geyeena yaabwe, mu nnyanja ey'omuliro. Bayibuli egamba bw'eti, ennyanja ey'omuliro ogusota n'abakanya sitaani ne nabbi ow'obulimba, emizimu n'emisambwa omwo. Naye n'abajeemu, ababbi, abassi, abalimba, abenzi, abafumu, abayaaye, abanywa enjaga, bonna bonna abateenenya nabo mu nnyanja y'emu omwo bu olyoka olaba akatogo. Weewuunye ng'oli mu nnyanja y'emu ne sitaani ey'omuliro. Akakatogo nzijja kasobola. Yesu lwaki nenenya ebibi byange buli lunaku? Mukama yeebazibwe. Muliro, naye weewuunye ennyanja ey'omuliro etazikira. Ani yali ayiddeko omuliro obuugi ne bukwokya, obadde osiika ggi nga Oluganda ono Harrington balitana bakwasa, yalinga asiika amagi naye nga lumu zaamwokya, omuliro gwamwokya lumu. Ne tukitegeka ne kati walubwasa, kirungi ekyo. Naye bannange obulumi ng'omuliro gukwokezzaako basigiri olugalo lumu obuuka kyenkanawa n'okafuuyirya. Naye weewuunye nti kati omubiri gwonna guli mu muliro. Entakera emisana n'ekiro, January paka December gwokya, tewaliwo na ssuubi. Oluganda weenenye, vaayo eyo, vaayo tudde eri Katonda. Naye abooluganda mu Kristo bo
bajja kudda mu maaso ga Katonda. Bayibuli egamba bweti nti nno laba mu Isaaya 65:17 laba nditonda eggulu erijja n'ensi empya, ebintu by'edda tebijja kujjukirwa wadde okulowoozebwako mu mutima. Mukama agenda kukola byonna bipya, eggulu pya, ensi mpya, embeera mpya. Lwaki? Katonda ayagala obeere mu bulamu obutaggwaawo. Mukama atuyambe gwe nange tubeere mu nsi eyo erimu obulokozi. Njagala kumaliriza. Abooluganda, tuli mu nnaku ez'oluvannyuma. Tetuyinza kuddawo okubeera bagayaavu, okuliisa ebijanjaalo empiso nga Abaganda bwe bagamba. Tubeere abasajja n'abakazi abamaliridde okwagala Mukama. Mu kkanisa keera ng'omusajja alina amaanyi oba omukyala alina amaanyi. Tubuulire enjiri abooluganda. Wano tuli babuulizi banjiri mu kkanisa yaffe. Era olwalino yambadde kabaaji kano okunzijukiza ka EE Evangelism Explosion, kubuulira njiri. Abantu beenenye balokoke. Kubanga sinaba abantu balokose bajja genda mu Geyeena. Ennaku ze zino abooluganda, ebiseera biweddeyo. Teriyo budde bulala. Tulongose emitima gyaffe. Twenenye. Twagale Yesu. Tuve mu kubeera embuzi tubeere endiga. Okubeera abajeemu tudde mu bakkiriza Katonda era bamwagala. Yesu anaatera okudda. Era Mukama akyakwagaliza gwe nange okubeera mu bulamu obutaggwaawo. Teri kisinga ekyabooluganda. Ebyokunsi bino ebintu birungi nnyo tubyagala. Zino TV, engato z'oyambadde ennungi, sawa gy'olina yeeyo, ekitanda ky'osulako nakyo kirungi, omufaliso ogula mulungi gwa bbeeyi, birungi, n'ebyo bisigala wano. Naye ekitaliggwaawo bwe bulokozi, amazima, okwenenya, obutuukirivu, tebigenda kuggwaawo. Zibiriza ku maaso go, maaso ga Katonda, ogambe Yesu, tereza omutima gwange, tereza obulamu bwange, nkwetaaga ggwe, naazaako ebibi byonna. Genda mu maaso, yogera ne Katonda wo. Lwaki oba ogenda mu Geyeena? Lwaki oba ogenda mu bulamu obutaggwawo obubi obw'okubonaabona? Ng'ate Yesu ayagala obeere mu bulamu obulungi obutaggwawo obweyagaza. Gamba Yesu naaza. Bw'obanga oli mu bwenzi, gamba Yesu onsaasira okwaka n'obwenzi, obulimba, okuwaayiriza, empalana, obukyayi, obukaawu, fitina, obuyombi, obusosozi, okusosola banno. Genda maaso, gamba Mukama akunaasa omutima gwo. Gamba Mukama akulongoose. Gamba Mukama nze ndi wuwo. Bw'obanga obadde mugayaavu okuweereza Katonda, Mukama mugambe nze nkoye okubeera omugayaavu, kati neewaddeyo era nsazeewo okuweereza, okubuulira enjiri ku mirimu gye nkolera, ab'eŋŋanda zange, ku mulirwano gye mbeera. Yesu mugambe, yogera ne Mukama Katonda wo. Ayi Mukama, tukwebaza olw'ekigambo kyo, okwekenneenya ebintu bigenda okubeerawo mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Mukama, twesabira ffe ng'ekkanisa ya GFM n'ekkanisa yo yonna okutwalira awamu yonna gy'eri.
tubeere nga twewadde eri Katonda, tuve mu bugayaavu ne mu lulembe, okwekkiriranya, obulimba, obubbi. Mukama otusaasire, tunaze n'omusaayi gwo Mukama. Tutwala kusigala ku nsi kuno Mukama, twagala wonna wonajjera Mukama kuno n'ekkanisa ogikwakkula nga naffe tuli buli natweteeseteese. Otuyamba Yesu, tuve mu kibi tudde mu butuukirivu. Mukama tukwebaza ng'amaaso gonna gasse wansi, nga buli omu azibiriza amaaso ge eri Katonda. Njagala okubuuza nnyabo ssebo gwazoona olwaleero nga tunaba kulokoka. Yimusa omukono gambe nti Musuma nsabira ndokoke nfune Yesu. Bw'oba tulokokangako, yimusa omukono gwo gambe nti Yesu, leero nze nsazeewo nange nkukkirize. Mwebale nnyo abaana, mwebale eddala. Bw'obanga olinga abaana bano, ddamu esitaani ogamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero nsazeewo omutima gwange okwenenya ebibi byange n'obutali butuukirivu, era nkusaba ondokole naazaako ebibi byange n'omusaayi gwo. Wandiika amannya gange mu kitabo eky'obulamu, era eri mu kitabo eky'okufa lisazeeyo. Era Mukama neewaayo okukuweereza nze ennaku zange zonna ez'obulamu bwange. Nonyera Kristo Yesu, amiina. Mukama njala mwena tuyimuke ffenna ku magulu gaffe. Abakebezi abantu abalokose mbadde mubalabye, ne buli omu ayimuke ku magulu ge. Wanika omukono gwo gwa ddyo waggulu gambe nti ayi Yesu, olunaku olwaleero twogere wamu abooluganda. Olunaku olwaleero neewaayo gy'oli, mbeere omuddu wo era nkuweereze. Saagala genda mu geyeena, nenjala kubeera wamu naawe mu ggulu. Nyamba ayi Mukama, ebirowoozo byange n'ebigambo byange n'ebikolwa byange bikuweesenga ekitiibwa, era mu byo nsobole okufunamu obulamu obutaggwaawo. Nkwebaza Yesu, amiina. Aye Katonda omulungi, nkwebaza Yesu nti buli kinoomu ayimiridde wano olwaleero, abakazi n'abasajja ne bonna abali ku mikutu Yesu, Mukama otuyambe, tuleke Mukama kwekkiriranya mu nsonga yonna, ne tubeere abatuukirivu ennaku zaffe zonna ez'obulamu bwaffe, mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Twebaza Mukama olw'ekigambo ekyo. Musumba mukubireko ku ngalo naye. Webale nnyo Musumba olw'obudde lw'omala ng'onoonya Mukama n'otuwa ekigambo ky'atuwa kyayagala tuwulire ku ssaawa nga bwe ziti. Kye bw'oba tolina kya kutwala waka, maybe twala ekigambo kino kimu, tukolere eggulu. Tukolere eggulu. Nzijukira omusumba wano olumu yagamba, omanyi lockdown bwe yaggwa twatandika mpola mpola, omusumba nakkubirayo akasimu agamba oba naagenda oba sijja genda, nga tumanyidde kawuki endala ey'okusigala awaka. Omusumba n'agamba olumu okubira omuntu n'agamba nti kanzije ku kyaki ng'alinga anyamba. Toyamba musumba, okolerera ggulu. Tubeereyo nga tukola mu ofisi gye tukolera yonna, ng'oyagala naawe olinnyeko otuukeko otuuka mu ofisi ziri ennene, naye mu bye tukola byonna tulina okukolerera eggulu. Amiina. Twebaza Mukama olw'ekigambo ekyo. Fortress Voices in Praise badde mbasaba mukomewo. Tugenda kuwaayo ekimu eky'ekkumi n'ebiwaayo ebirala
Mukama atukoze bulungi. Tugenda ne tukola ne tufuna ssente. Era Mukama ne tumuwako ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo ebirala. Amina. Amina. Mukama atukolezemu omulimu, atuyambye. Tulina bye tulya, tulina tate tusobola n'okuyamba abalala kubanga Mukama abadde mulungi. Abakebezi. Bampa buddemu wano. Abakebezi, let's keep collecting. Kansoma obubaka obuva mu kanisa, amawulire n'ebigenderako ebirango. Mukama ayongere otulungamya tubeere nga ng'ekyoto kyaka nga omu bwe yatugambye eyaze wano okuwa testimony Auntie Dorothy, ng'ebyomwoyo tebituyitako buyisi. Abavubuka mwenna emyaka 12 n'okweyongerako, nange ndooza nga mwendi, mwanirizibwa ku Sande ejja saawa 8 paka saawa 11 ku kye bayise youth catch up. Abavubuka temwerabira, waliyo plot wano saawa 8 paka 11 Sande ejja. N'ekirala ku Lwokusatu wano wabeerawo okusaba n'okusiiba. Mpozi okusaba okw'olweggulo okubeerawo saawa 12 paka saawa 1:4 mu Kkutu. Nga tuddayo awaka twongere okusabira abo abafiiriddwa nga Engineer Paul Kisaache n'abalala abalumizibwa. Mukama abayambe abakolemu omulimu ate abawe bye beetaaga. Tumaze collecting. Katusabeko. Mukama tukwebaza olw'ensigo n'okuweebwako kw'abantu n'okuweebwayo okw'abantu. Tukusaba Mukama oluŋŋamye ensigo zino zikole omulimu ogw'amaanyi. Ne Mukama era we tujje, Mukama tusuubira ota eno eriko omukisa. Mukama leka tulabe omukisa mu mirimu gyaffe gye tukola mu linnya erya Yesu Kristo. Amiina. God's Fortress Voices in Praise take over. Ndowooza tusobola okudda awaka. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okusa ekimu okukomya omutukuvu beye naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Sirina kirala wabula ntendereza, ntendereza, ntendereza. Sirina kirala wabula ntendereza, nengenda nga ntendereza. Sirina kirala wabula ntendereza, ntendereza, ntendereza. Sirina kirala wabula ntendereza, nengenda nga ntendereza. Tendereza Yesu olw'okunjagala, tendereza, haleluya. Tendereza Yesu olw'okunjagala.
bulamu bwali mu kabi Yesu ye yamponya ye yamponya ye yamponya bulamu bwali mu kabi Yesu ye yamponya nengera tendereza Yesu olw'okunjagala tendereza hallelujah tendereza Yesu olw'okunjagala tendereza hallelujah nalekanira mu nsozi Yesu ye yamponya ye yamponya ye yamponya nalekanira mu nsozi Yesu ye yamponya nengenda nga tendereza Yesu olw'okunjagala tendereza